njagala mutagingira no Uganda Police ne family y'omugenzi Dr. ne family y'omugenzi n'omukyala bafira Entebbe. Uganda Police mujye baleko kansipenti muri bulungi. Maze bbanga nga nsirise ngoberera ensonga zammwe ez'omukyala n'omwami battibwa Entebbe. Nga mwegirisa ng'ekigotte ntula muli mu kubuzaabuza eggwanga nga muloza ensi tetegeera. Mwaleseyo ka audio nga koogera ebigambo bitakwatagana mutikole $5,000,000 ani agenda okuleeta omutemu ono n'otegeeza ne bannabawuli asobola okuleeta omutemu ono $5,000,000 weziri. Omuntu ajja kubuuza mu kusookera ddala abapoliisi. Omuntu ajja kubuuza omutemu oli bw'abazze nga yajja kutta yali adisikasinga naani ku lunaku lw'okutta. Yali adisikasinga naani mu musooke mufune voice note musooke mufune eddoboozi lye yali ayogera naani lwaki bw'otunuulira footage gwe mwaleese stand still photo mwaleese ekifaananyi nga kiyimiridde kyambadde masiki ne muteekako ebigambo byammwe ekifaananyi kye mwaleese baka video kaddemu eddobo tekuliko movement ya muntu yonna tuli mu forensics twabaleese mukola obuvuyo bwammwe ffe ne tusirika tukimanyi nti mu family y'omugenzi mwagitiisa tegenda kujja mwagala twalawo mwaleese akatambi mu ddoboozi nga tekuli wadde ekigambo kyonna tekuli wadde movement y'omuntu eraga nti omutemu yali atambula wabula wano wenjagala kansooke mbawulire omusajja ono ng'ayogera wulira bw'ayogera 50 million shillings cash. The moment you lead us to the suspect or you deliver him 50 million cash. Even journalists, you can join in the hunt. Everyone is called upon to make sure that we have this suspect in our hands. Nti bagaba $5,000,000 kasita muleeta omutemu oyo. Naye nze mbuuza osobola okwidentifyinga omuntu oyo? Osobola okwidentifyinga omuntu oyo? Can you identify that person? Tosobola. Can you identify that person? Tosobola. Bw'otunuulira bulungi nnyo ekifaananyi kino kiringa ekya AI kye bapuleesinze obupuleesinzi bo ne bateekawo audio yaabwe ebuzaabuza nkiddamu. Bw'otunula ekifaananyi kino balinga ekye bapuleesinze obupuleesinzi kubanga tosobola kuŋŋamba nti you can identify this guy. Wano kennyini nemba nga nkugambye poliisi yennyini tebasobola ku identifyinga musajja oyo kusiba oyo baakoze. Can you identify that man? No one can identify that man. Naye akulaga ayimiridde mu kamera akugamba nti bw'oleeta omuntu oyo tokuwa ssente $5,000,000 ye nga kennyini tasobola mu identifyinga. Okitegeera kati njagala owulirize audio eno bulungi nnyo ya seconds 28 oli omusajja bayogera nga tebikwatagana. I'm at home suffering. Now go to hospital. Go to hospital. I'm coming here. And unfortunately, I do something. Wait! Maduka! Come and help your husband! Your husband is here, David! Bowuliriza eddoboozi byatadde mu kifaananyi ekyo. One, owulira nga omutemu ono yali alina n'omuntu gw'ayogera naye ng'ali ng'abakaayana nti ye tafiiriddwako bo abaana bwe tebasoma. Kati muntu kyayinza okuva eri n'atandika okkaanya famire nga temukwatako kuba omuntu yandibadde akaana yandibadde baana b'omugenzi nti bandibadde ffe tetusoma mwate muli mukola bene tewaliwo kintu kino katusobola kuŋŋaaba nti oleese eddoboozi teririimu kulaga muntu yenna mutemu ng'atambula ewantu wonna kyenjagala tusooka obbakwatamu obufere bwammwe. Tosobola kulirizinga audio nga in the first place temuyinaawo video yonna eraga ntambula ya mutemu gyadde atambula mu compound y'okuyingira mu makaawo mwene muta audio mulowooza abantu basiru
omuntu yenna asobola okuteekamu audio ne muteekamu ebigambo ng'oli ayogera n'omuntu nga mugattagatta ebigambo okulozesa abantu nti oli ate n'ekirala audio bw'ogiwulira gye baataddemu teri mutemu agenda ku assassinatinga muntu n'asooka mu conversation omutemu yenna agenda ku mission kugituukiriza bw'agikumala gituukiriza n'agenda kubanga bw'ofuna abatemu bonna basinga obungi betulabyeko tebamukkiriza kufuna eye to eye contact oba discussion n'omuntu gw'agenda okutta at the end asobola okufuna sympathy kyovula nti ye omutemu asobola okujja nga yambadde akakofiira oba kigalubindi ng'akitaddeko oba nga yambadde masiki n'akutta kubanga bw'owa omuntu eddakiika mutandika okwogera bifo nga tonnamutta omuntu asobola okukyusa feesi ye kano namuyambe n'afuuka ow'ekisa n'atakutta kati teri mutemu agenda kutta ne musooka mu discussinga tekisoboka abatemu ekyo tebakikola omutemu bwajja akimanyi nti omuntu gwengenda okutta nsobola omufunako ekisa akuttirawo nga tafunye wadde conversation between you and him kati Uganda Police lwaki musirwaza abantu twetaaga footage nga omutemu ono atambula mu compound oba mu nju kubanga mwatogamba ennyumba yonna eriwero covered oba eriwere monitored by the cameras lwaki muleeta stand still photos mubayangu mwatadde audio nga ne audio ta addinga up teriyo mutemu alina budde butandika kwasaamirira ng'awogera simanyi temuwambadde mubana bange tebasoma ng'omutemu bwabanga mutemu alina obudde obwogera nawo omuntu nti abaana nga tebasoma mwabamu bwe basomya naye mumulekerawo okusirwaza abantu nga mutta abantu mubuzaabuza abantu so ekyo njagadde kiteekaawo ensi ekirabe Uganda Police mulekerawo okubuzaabuza abantu nakino kankijjemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba mazottuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okulina ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the former leader of opposition, Matthias Mpuuga, the alliance, which includes several political entities such as FDC, DP, NUP, and the Holy Alliance represents a broad and inclusive approach to political unity. Matthias Mpuuga confirmed his commitment to the united political movement, urging people to join their cause. He emphasized his proven capabilities and criticized other political parties for prioritizing their own interests over the needs of the former leader of opposition. Matthias siyoyo bannange uyo gwembalaze yoyo yennyini gwembalaze mutegedde bulungi nnyo yoyo naye yazze empapula kanoza mutegedde oyo ne bwe simuvaako era yono wano mutegeera abantu bano uuyaawo bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu owulira mukalulu akawedde kali bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu kati mukulu Ssaalongo Sebyala kati byatereddemu mukulu okuzzaayo empapula okuva ku biri ebikadde oyo mutegedde bulungi nnyo oba mbongere manyi ze saagala kaana nammwe njagala mbongere era yoono wano katika mkuu katika mnot katika mkuu katika mkuu
obusajja butunange enkwe bungi butunange enkwe. Alright, awo tuvuddewo bulungi nnyo. Katakatambe katandise mu butongole oyo maze omulabisa abakakiiko bamanyi. Ayimachindi bennababisiza nabagambye nzinda bulinzi kula muntu yagende wa Museveni oba yagende wa Salim Musale ngaafunye card ngenda bakala katira akakiiko kebyokulonda ka National Platform n'ensejja kwata kalevu. Katakatambe katandise. Nabagamba era bulijjo mbagamba nti tuli mu revolution tetuli mu politics abamu nga bumpakanya. Recent nagamba bwe nali kuno nenjogera ne ngamba mukulembeze wange n'akakiiko akasunsula twetaaga okukolawo kye tuyita financial forensics mu bakulembeze bano abazza obuzi nga balina ssente empya n'enkadde. Sente bazijjeewa nembaga abasajja bano sente bazijja Salim Musale Wanita Amongi ne Museveni abazozi investinga abantu bakifaako nenkibagamba kati omukyala gwe bayita Evelyn Anite mwamulabye ng'agezaako okubannyonnyola sente eziteekebwa mu kampeyini zibeera mmeka. Nembagamba luli nti bannabyabufuzi mu Uganda ba investors tebatunulira kulumwako. These are investors. They invest their money era ne basuubira okufuna abatafunyeemu bakomekkereza batunze ebintu byabwe. Kati njagala nkusookere nkuzannyira akatambi kano aka Evelyn Anite mu ddakiika 2 zokka olyoka okakase. Use of money. It's crazy, it's insane. You actually use money you don't have. I want to tell you, many sitting members of parliament approached me with their well-built houses, wanting to sell it just for the sake of getting money to go and give out to voters. So where did this monetization of politics come from? Me who now understands the value of money, I can't do that. Before I understood the value of money, it was easy come, easy go. Just getting it from somebody. I joined when I was a young girl, using my mother's money. So it was easy. I didn't understand the pain, but the woman understood. I didn't understand why my mother was always like, please win, please win. Are you sure I'm not going to lose my money? Because she knew the pain of looking for that money. But from the time I understood the value of money, there's no way I'm going to throw away money like that. In 3 days, in a month, you're throwing away 500. Someone yesterday told me, you know what? When you talked about throwing 500 million in a week, I was like, okay, maybe it's exaggerated. But for me, on the election day, I spent 600 million. I'm like, what? Did you actually do that? And I said, so did you win? Yes, I did, but with small margin. So what was that for? It's too expensive. And that's why people are desperate. They want to kill for it. So maybe it is time we remove the honey that is attracting everyone to go into parliament. You see, the bees get a bwenzija ne baga nti abantu bano ba investor ngera muganya otegera ebigambo byange kati mutegere nti ba investor bajja ne beewula ssente okuinvestinga ofuna obulu bwammwe era kyobulaba munafuka mu parliament bafaayo era tebava ku nsonga za ggwanga Museveni asobola obakozesa kyonna kye baagala ekyo ng'okimaze bw'omaze okitegeera mbadde ngano zijja nkola bino bagaba comrade temulwanira bannabyabufuzi mugenda kwekuba ggoolo mwawulemu okuwagira kwaffe mutandike n'okwevuma bitagasa nga nnindo olunaku munnabyabufuzi omu lwagenda okujja ayogera amazima kiki ekibeera mu kalulu ono Evelyn Anite akyogedde kati gwe comrade akwata essimu n'ovuma munno ne mwevuma olwa MP okitegedde bulungi nti that support is paid era buli akwata essimu n'aga nti ono wange kwenfira kabaka sente olwali okitegedde nti abaana mbaava dda ku mulamwa kubanga ababo bookyayo politics gwe tulimu si waakwokyayo nedda politics waakujjako Museveni kubanga batujjako ebintu bino byonna kiba kitegeeza nti eggwanga literedde nze mukitegedde bulungi lwaliro
buli comrade nagola nga afiira mu diversion ne propaganda nga byevu olwa MOP yenna kimanye nti there is money which invested there. Nesooka weebuuze sente bazijja ludda waziba investinga ku speed mu kalulu bwe katyo. Sente bazijja ludda sente zibateeka mu kalulu bwe zituuka okuyombesa ba comrade ne mwevuma ebinnyo ne muwemula ne mukola mutya. Sente bazijja ludda wa kyembagambye. Kati nabagamba akalulu kaluma tekamanyi nanziku. Akalulu kaluma tekamanyi nanziku. Lwadde terubusa. Ekirungi njagala okubaza Mukama Katonda yonna gy'oli gwe simanyi waafaanagana, webale kumpa bulamu, webale kumpa mutwe guno, webale kumpa mikwano, webale kumpa buwangaazi bwenkyasaba ompe ndabe ku ggwanga eryo nga likyuka. Okwogera kwange kuno n'eddoboozi lyange liwadde omuzinzi n'obuvumu eri abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi abavuddeyo okwogera ensonga z'eggwanga. Bakomredi mwebale. Tekikyanteeka nnyo ku pressure kujja kukola video zino. Kuba kati buli muntu alina experience, buli muntu asobola okwogera ku nsonga z'eggwanga totiisiddwa ekitaliwo luli. Mukama njala okukobaza ekyo. Nyongera mu maaso wano we tulaga, bw'obanga olina obuvumu n'obusobozi, mwana muwala mwana mulenzi vaayo okwate oyogere ku nsonga z'eggwanga. Nze najja okuteekawo amaanyi gano okusikiriza abaana ab'obwana ab'abaana obulenzi okukola information. Mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo. Sikyali nnyo ku pressure okujja okukola information, no. Kyenatandika ndaba ensigo zaakyo. Kyenatandika ndaba ensigo zaakyo. Nti mpita ku video n'empulira nga abaana balizoninga. Mpita ku video n'empulira nga abaana balina information eŋŋamba wow, nze ogwange ngumaze. Nkyakubiriza omulanga banne muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga basigaddeyo totya. Okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga. Olw'ensonga teri agenda ziboogerera. N'ekyo njagadde obbebaza okubalaga nti ensonga mweziri era muzoogerako. Mwalabye akatambi ka Saabatemu eyali yeekwese nga loza tetumulaba. Jeno Eric Kayanja. Abaana bansunsulidde Jeno Eric Kayanja ne bamukola bwe bati. Nze kisinga okusanyusa ennaku zino nabankubira amasimu bagamba. Ogwange nagukola. Nazuukusa abaana baazuukuka. Bana abantu beerabira nti bannayuganda be baatulugunya, be battira abaabwe, be baatwalako amataka, baalina abaana, baalina emikwano egyasirika nga gina information. Kati information eflowinga nga bali tebagisuubira nti erina okuflowinga. Bakomredi mwe bali mubalire ddala. Kati nze sinza kumala budde tingenda buzza ku Jeno Kayanja nti mwogereko. Abaana babadde bamusunsudde dda from A up to Z. Mwe bali mubalire ddala. Wabula kyenjagala obbagamba kiriwo ekiti. Nyongera kubajjukiza nti Museveni akuwaako obuyinza n'akusharingira ku katono n'olowooza nti ozimba nnyo n'amala n'akugyamu fuse. Bangi bagenda okugyamu fuse gye buvudde kato, gye bagenda okujja katono awo nga babawulizaako ku buyinza olw'ensonga tebamanyi. Nze najjalamuga ekigambo kimu Jeno Kayanja. Ekintu kino ekiriwo olwaleero mmwe mwakireeta. Ebigenda mu maaso mu Uganda mmwe mwabireeta. Omuli okuwamba abantu, okutta abantu, okubba obululu, okusengula abantu ku mataka, n'okuli kimu mwakireeta. Wabula obudde butuuse nga naawe ate abaana ab'omuntu mbwezo oba bakwatako balina okubeera mu kintu ekyo kye mwatandika. Naye ogenza okuzuka ng'oluggi baaluggala dda n'amasannyalaze baagaggyako nga ggwe Kayanja tosobola kuyisawo muntu wo. Kayanja ne bano mugenza okuzuukuka ng'oluggi Museveni yaluggala dda nga bali mu Banyarwanda twekuume bayanja tutwale ensi banyala tugitwale. Kati mwalimu Akanyarwanda akatono ng'ate muyita Baganda babaggalirayo dda mwavaako dda. Just linda olunaku lwe bagenda kutta. Naye omulambo gwo gugenda kuswala kubanga temwakola kimala kutaasa bannayuganda. Omulyango baakuggalawo dda. Nga gwe omusirikale omutendeke, sente ze wataddemu mmanyi ze zikuluma. Si kubba kalulu, sente ze wataddemu ze zikuluma. Naye nga gwe obaddewo erijja naye tomumanyi bamuyita Kinyamatama wa First Family.
oba enkola videos tubagamba kati nina analysis je nakoze omwezi guno nembagamba nti 60% Aboluganda abakona emikwano ba Museveni mu system yabo ya 50 years to master dynasty batekinze over political offices ku buli level yonna. Kayanja ayinza okuba videos zino teyazirabye kati yesamu tandika okutegera kina bagambi under the 250 master plan enekosifu 60% of all political offices across the country zatwaliddwa abaana abazzukulu aboluganda kuona mukwana family ya Museveni bonna kati waddojja ku kinyamatama nga tumaye kinyamatama yani nti relative wa first family waddo osubira nti osobola goli jeno oli kinyamatama is just a civilian but well civilized well armored well funded well protected gwenga nakamuntu tokyakalina bakakujjako kinyamatama yajiwa amanyabo kubanga tomanyi mukuziza abaana ngati mbamanyi nti abaana mukuza abaana ba Museveni mukuza abaana ba Janet mukuza abaana babaganda baabwe kati yeseera okitegereko nti kyemwalwanirira kyekyo kyennyini era tutukabirira kabanga oli mu kisenge ekyo wabula nyongera kujjukiza nti abantu bamanyi history wo ne bakyali bamwe abatta abantu era nyongera kujjukiza muganda wange yenna munna Uganda nakabala togeza n'osinikira ebinyo ku muntu yenna ali mu opposition nga tali mu national platform nga ali mu opposition bonna bantu ba Museveni boba wulira abaana engeri gye badde basunsula mu information Kayanja engeri gye yakolangamu operation bagaluga musinguzi engeri gye bafunamu ssente that is a blood money n'abantu bonna zavirako abantu okufa okufira amataka gaabwe okuttibwa n'ebirala bingi nnyo so njagadde mukitegere bulungi nnyo nti byebyo Kayanja kaba mpola oli mu kisenge ekyo kyewasiga tosobola kusiga ssere n'okungula mwanyi bw'osiga ssere ojja kungula ssere wasiga bukyayi ojja kufuna bukyayi oluggi baaluggala sigenda kulwako njagala otegeera tugenze ku nsonga endala ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna mu mambuka mu maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu Buganda ebyange mbyogerako ate ng'omusezi akulesiyani tengenda kulirako bantu bange ebigambo byenjogera tebisobola kwogera ku TV za Uganda kazibe ku radio wabula ku social media nsobola obyogera eriyo bangi abakyali mutula bafuluuta nga tebasobola bikkiriza wala kimala batuukako ne balyoka bazuuka nti omusajja yayogera ekigambo kino nakino kankibagane mukitegeero lwalengera baga ebigambo bibiri ndi wano bategeeza nti buli eyasavingako mu ofisi ya Museveni okuba n'1996 n'okutuuka olwaleero nga bagambye ni Museveni yamuwummuza mu mawulire yamuwummuza mu mawulire just mutegere nti bamuwummuza but they are still under operation bakyakola nkiddamu eyaliko Isobos eyakulemberako SFC oba yakulemberako UPDF ne bagamba nti bamukyusiza bamugyeewo they are still in operation bakyakola under clandestine missions era abasinga obungi balina safe houses bebatulugunya abantu mu private safe houses zaabwe bebalagira Museveni biki ebyokukola bebakyabega ne Museveni bamubegerako kino njala kigamba teri muntu ali out of service bonna bali active bakola so be very careful Ugandans when you are dealing with those former government officials they are still in operation they are still operating under Museveni's order don't be fooled nti waliwo yawummula tebawummulanga saagala mugomo kakaki katego k'abasajja bano Museveni olaba alemeza General Ali kuba prime minister kubanga akimanyi aliko omuyeekera olaba alemeza General Ali kuba member parliament kubanga akimanyi nti bw'amuleka n'agenda mu open space waatamulabira agenda kubeera mu dangerous kanso kenshi basomesa mu kitegeere Abaganda tugamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze gwabbanga naye watu bwakusula emitwetwe oba akusula ku mulirwano tewebaka omuntu bwembanga mwabbanga naye bwembanga mwakolanga naye fujjo bwakusenga okumpi nebabage omanya nti ekigenda okuddako okimanyi bulungi nnyo kizibu nnyo Museveni okukkiriza omuntu yenna gwe yawaako ekyama kyokkola obutujju n'okutulugunya n'okutuusa eggwanga weriri omuntu agende bw'atyo
lwaki yakulekawo ng'ofuna omusaala nenga akyakukozesa. The likes of Gilbert Bukenya, the likes of Bagundi, Onowe Masaka yako vice president, nze Simalago Ogera, bano mukyala specials awandira kazibwe bonna tasobola bata kubanga amanye ekigambo eki. When you kick them out of the government completely, they will gang up to overthrow that government. So don't be fooled. Nti abantu abona tebakyakola. Bange Kayihura alimu cooperating bitundu bye Busoga gyali era inayo amakamu operatingira operations ebitundu bye Busoga Kayihura gyali. Jeno kaka bagenda ali bizinga bye SSL yazimba hoteli under operation nenga mwakola dirizo okubega n'okuwamba abantu Kayihura zona yakyakikola. Bonna babirungi bonna bali under operate mugaze ne bakusiruwa zambo odiringa n'abantu abo bajja kutta. Ebyange byogera bwentyo. The likes of Mugisha Muntu bonna bebamu tebakulya sente. The likes of Sejusa bonna bebamu they are still operating. Tebakulya sente muyina kwebereramu. Bwoba musanze ng'osobola munyige. Wenkudize wali Kayanja jino byadde akaaba. Kayanja ng'omanyi nti mwatulugunyanga ne mutta abantu. Oyala kuŋŋamba nti Kinyamatama bali tomumanyi. Bw'obanga adde oyagala mwanyo kuba muganda omuwala wa Wangule. Wadde olina kunyiga bunyizi Kinyamatama. You have that option. You have that authority. You can. Wadde olina munyiga bunyizi. Naye batosobola munyiga kitegeeza. Muyina ekintu kyemuzannya. Naye kigenda kuli at last. Abaana balina banyiga bunyizi bangi mu system bayingidde. They are well guarded, well funded nga temumanyi mudiringa n'abantu. Mudiringa n'abaana ba Museveni, baana ba Janet, baana b'abantu bali mu gavumenti mudiringa nabo kati essaazi nga temukimanyi kati mutegedde bulungi ekibagambye ekyo kiwedde. Alright. Kati kino kigenda baka byamukko ne mukiwulirize. Kwa Munnayuganda aliyo nga weewozesenga ekiwuugulu oba akawunda akalaba akawungeezi. Njagala ozuukukoddemu weesimbe busimbalala oddemu otegeera njala kukubuulira. Sisitimu yafa dda n'okuzika kwaggwa yafa etya. Katutandikire ku LC1, LC2, LC3 mpaka waggulu. Bw'olabanga Headmaster w'essomero abaana be tebasomera mu ssomero lye, mubuuze lwaki gwabo tebasomera wano. Bw'olabanga omusawo ali e Mulago naye nga abaana tebabajjanjabira Mulago basajjabira mu private hospital, mubuuze lwaki babajjanjabira mu Mulago. Ow'Ekiruddu banga abaana be tebabajjanjabira Kiruddu nga bajjira mu private hospital, lwaki mugenda Ekiruddu? As usual system bwete bwetambula. Nosanga Headmaster nga abaana be tebasomera mu ssomero mwali Headmaster nga abaana basomera mu ssomero ddala nenga ye Headmaster wano. Nosanga lecturer nga lecturing e Makerere nga abantu tebasomera Makerere basomera abroad oba mu universities endala. Totegeera nti gobongo bukola bulungi. Totegeera nti gobongo tebutegeera bulungi nnyo. Kati ye system, they don't trust that system gwe bagikuteekamu trusting. That's why bagenda batta bamalewo. Kati kantu kuviire ku ntono. Eno information eyinza okuleka nga Referral Hospital y'e Mulago bagiye wansi obugikubako ekizuka. Kambabuuze. Obadde okimanyi eddwaliro ly'e Mulago? It's a private company owned by individuals. Obadde okimanyi nti eddwaliro ly'e Mulago it's now under individual, operating under individual companies. Nga buli department erina omuntu agikulira nga yiye egitwala agioperatinga. Mulago Hospital. Kubadde okimanyi nti Mulago Hospital munda mulimu banka 3 ez'enjawulo. Nga le sente yonna gye bakugamba okugenda osasula buli department okulagira okutwala sente ku akaunti ya banka ndala ku Mulago wennyini.
nenga sente zigenda kwa account z'abananti basekino mu abantu. Ekyo badde wakinoonyerezaako. Obadde wakinoonyerezaako n'okitegeera nti eri kati private company owning by individual each and every department nga eddwaliro baalitwala lyoperating bwantu bannannyini ayagala okuwakana genda emulago otasengayo 3 different banks nga zezi banking sente eziva mu different apartments eziva mu ddwaliro ojagala mbuye mulalu. Mulago is a private company or private hospital company. Nenga department ezisinga obungi owningibwa aba individuals abali mu first family. Nenga eddwaliro first pharmacy ya Janet Kemba bazi mukyala Museveni ng'eddagala lijja mu Uganda Medical Stores ku ssente z'omusolo ogenda emulago ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba genda ku first pharmacy n'oligula mu pharmacy ya Janet. Kati mujja tegeera biki bye tubagamba wano mpola mpola mujja bitegeera. Awo tuvuddewo njagadde bayisawo buyisa mutegeere gwegende mulago kole research mamayi buli balungi bugetole mulago yona ojja sangayo 3 different banks gye bakusindika okusasula biru yo. Teri biru mulago biru zinazo tandika mitwala 2 kudda waggulu. Teri biru kawasuwa mitwala 2 kinne kintu kitandika mitwala 2 kudda waggulu. Oba sikani wakichoba kichi ne consultation fee byonna mulago. Kati go muganda wange wetulya muwogo fenna omumekete nga tannafumbibwa n'ebinyeebwa n'emirondo nga weepika njala kubuuza owaye gwe kati bw'olwala bagenda kujjanjabira wakyali wange nga ne MP obwalwala mutwala Nairobi. Nkubuuza MP obwalwala mutwala Nairobi Museveni na 5-star hospital ku Sadi Flow mu State House Entebbe. Aina ba specialized doctors wa mu nsi yonna. N'eddagala lyosasulira omusolo eri mu Uganda Medical Stores eddagala baliteeka mu first pharmacy ya Janet. Kati gwe kyebakola okimanyi kankikubuulire. Omanyi lwaki kansa kati bwe bulwadde obusinga n'omusujja. Omanyi lwaki kansa bwe bulwadde obusinga n'omusujja kati linda ngenda kikugamba. Emmere gye mulya kati emmere yonna eri processed obense b'emikebe ng'ekolebwa mu Uganda yonna si ntuufu yakulya. Emmere yonna eri processed mu Uganda si ntuufu yakulya eri bantu. Oba buwunga bwa kasooli oba mmere ngeri processed mu Uganda sinungi yakulya. Eddagala lyonna eriri katale mu Uganda ebitundu 6 buli 100 lyonna si ttuufu lyakumirwa bantu lyeriviiriddeko kansa okwegiriisa mu bantu. Lyonna fu lyemumira. Ekyo mukinoonyerezeko mujjaga musajja bino byayogedde bijja. Eddagala lyonna eriri katale mu Uganda kyova olaba kati abantu abamanyi system teri mukungu wa gavumenti agula ddagala made in Uganda oba made in Kenya. Bagula Italy, UK, Germany oba France. Ensi ziri n'abantu abategera system eno. Era wagenda mu pharmacy agante njagala either Germany oba UK oba Italy gemala gerege bavula mu pharmacy. Kati mwene mujja bangambye njagala ddala ya kifuba ne bakuwa smeke PC embalita bakke PC ne bakuwa njala Panadol n'omira kumba omira bulwadde. Kati
Bibintu bimutamanyi njagadde baga muterere bulungi nnyo mbage video yali jamba kyankalanya obwongo naye gano ge mazima. Ekyo tukimaze mukitegedde bulungi nnyo. Era muteredde mu line bulungi nnyo. Mutegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaawo ewagenda osinga obbanyiiza ge mazzi ke mukozesa aga National Water and Sewerage Corporation mu Kampala mukono wa Kiso gali 75% unsafe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation mu Kampala mukono wa Kiso 75% si malungi ga kukozesa. Kati abantu abasinga obungi muganywa nga si mafumbe. N'okubeera safe eri amazzi ago, in fact n'okugana bw'olina kusooka ate gafumbako. Abasinga obungi munaaba manaabe. Kyovola skin diseases ziri at rise. Typhoid is at rise mu Buganda. Cancer is at rise in Buganda kubanga amazzi ge munywa gonna mafu. Amanyi tegakugwa gumankunnyonnyole otegeere bulungi nnyo kubanze mmala okukola research nemba buli ebintu bino. Until nga tukyusiza gavumenti, otherwise waliwo ekigendero ekyokusanyawo abantu mu Buganda ekigenderere. Abantu abagezi kati beesimira mazzi oba bagula tanka ne bafuna amazzi g'enkuba. Kyovula Museveni era agenda teekawo omusolo ku mazzi g'enkuba, ateeka omusolo ku nzizi ze musima mu maka gammwe kubanga ali akimanyi mwagala kumubuuka. Temwawulako proposal y'okuteeka omusolo ku mazzi g'enkuba g'olebeka mu ttanka n'okuteeka omusolo ku nzizi ze mwesimira yamanya nti mugenda kubuuka. Temwakitegeera mujja kulwa bagenda kubatta muggwewo. Ngenda kusaba amazzi ne baga National Water, please mugafumbe okusevinga obulamu bwammwe. Otherwise omugaana ojja kulwala cancer. Cancer is fucking expensive okumutreatinga mu Uganda. Njagala ogende mulago ko research wing oba department esingamu abantu abangi ye Cancer Institute. Njagala abantu abalina abalwadde ku Cancer Institute wandike no message ntirumbu y'oluyimba. Cancer kati asinga sirimu, asinga omusujja, asinga ekifuba, asinga endwadde zonna mu Uganda. Cancer Institute yesingamu abalwadde abangi Mulago. Njagala omuntu abadde abalina omulwadde Mulago ampandikira ntirumbu y'oluyimba. Cancer bulwadde obukolebwa abantu, si Katonda yabutondawo. Njagala wanayi muntu agende Mulago ng'olina abalwadde ogende okole research mu ddwaliro ly'e Mulago oba Kiruddu oba Kawempe. Department za cancer zisinga okuyingiza abantu bangi mu ddwaliro kati. Tezimanyi musujja, tezimanyi kifuba, tezimanyi senyiga. Lwaki? Kubanga temwamanya ekintu kino bakikola batya. One, ezempeke ze bawanga abakazi ez'ekizaala gumba kyezikoze abakazi n'abaana b'abandi omuli n'empisa ezo enkoko ekikola bazzukulu baayo. Ebisigadde mujja byenoonyeza, mujja bitegeera. Nenze nkubuulidde genda Mulago obuuze ki ekiri Mulago bajja kikutegeeza. Mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddemu. Tuvaawo ono Aneti n'amubaddira. Katugende ku nsonga endala. N'enkwezenge y'amayiga Kamalo gijjamu wano
mpenda chike mmalo kujja mayima nokusangula bintu bino wammanga okufuna space y'ebintu bino alright kati maze okurefreshinga akasero kanga ka information musoke mwerowooze mu mpola mba nkulekera nawe ne weerowooleza mba nkuleka nawe ne weerowooleza n'osooka omanya ensonga nga bwe ziri saagala nnyo okuleka nga tomaze kwerowooleza osigale nga totegedde biki ebigenda mu maaso kati awo tuvuddewo nzize nwanna abasajja ba DP block nga bategeeza ensonga propaganda gwe bakola ne blackmail njala nkuzanjira akatambika mukulu Songo yaddayogerako ne Dr. Kwef nga akutegeeza ebigambo by'obuyaye mpoga byatambuza nti baleeta Kyagulanyi era njagala n'olwaliro kitegere bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Center muyereeta yekkate yali teri yamuleeta fa batandika naye ekyaddondo ffe tumanyi na butya bwe yajja so abakugamba nti baamuleetawo baasigala luddawa kakakuzanyira ano tegere bulungi nnyo ejjanga yagala gatatona kwa waliwo obuzibu tebwali ku ye waliwo yali oludalaga nti kadi ajja gifuna eyakyaddondo era yagenda sibuye bayavuga nnyo bayava mpwazisange naye kyaddondo naye akalulwa ku saakalimu ng'egina liibwepu wa DP naye ejjukira forces zonna eza DP zagenda waani wa Kyagulanyi Sempala Kigozi baali bonna forces kakati tugenda okulaba tutuze enkiiko Kyagulanyi naba bwagenda n'aba very bright gye yayita ffenna situmanyiyo era abantu mupulya boogera nembasobola nga abasajja bano balimba bane mukama bwakuwa obulimba oba olabye nga balaganga baleeta Kyagulanyi alina gye yayita ne ttiimu ye tutamanyi nabbayo ekibiina ekyo kukibalama n'akimuwa ne bakola delegates conference najja ekibiina n'akiwowa wa president Museveni agenda okimanya ngeno mweri tukomishoni nabo amaze gazeti nga bikoze eki abakakiko k'ebyokulaba basatu sekretari waako taddangamu nakulabika simanyi na bwafaanana kale mwana mulabi avuganyeyo omushenyi n'omulala bayalyani baali basatu nabagamba nabateekayo okukolaki yayisewo oyo ye nga bita byakusaala ate abo waliwo okudde emabega eno ekibiina mawo akitudde alina amagye gamukumba alina omufere we gwesaagala kwogera mannya oba yasinga okweta obuzibu naye ng'ate olutalo olwo lwasimbuka Masaka mpuuga n'oli ndoza mutegedde awo nawo njagala mbajjewo mbatwale ku nsonga endala mutegeddewo bulungi kati tugenze ku information eriko okulya n'okukomba essowaani nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka amunnumire kutwamuge nti omukulu emboozi agitandise ennaku z'omwezi ziri 25 ezakonka ku mwezi gw'omusanvu mwaka 2025 nsaba okubikira n'okutegeeza Obuganda nti omutamanya ngamba Yoseferi Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi Nyandwe yandibanga Obuganda ebitundu 7 amaze obuwamba nsaba okubikira n'okutegeeza Abaganda nti Sserwajja Okoota Nywando Yoseferi statement gye yakola mu mwaka gwa 1999 nti okusanya Obuganda agenda kukozesa Abaganda bennyini nsaba okubabikira n'okubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 10 Nywando Yoseferi mission yagituukiriza ey'okusanya Obuganda n'okubujja ku maapu agenda okiwulira obubi bajja kitegeera nga nfundikidde akatambi kano gy'ogenda okuwuliriza naye nsaba obubabikira n'obubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 10 mission ya Museveni yava mu 1994 ng'alina okusanya Obuganda ng'akozesa Baganda agituukiriza ebitundu 7 ku buli 10 zonna ze mulabanga divisions okwawukana mu bukulembeze obw'ekifeero obuli emmengo kye kimu ku nkola ya Museveni baawulo bafuge tokkiriza bantu kukwatagana kubanga basobola okukulyamu olukwe bw'olabanga Nabbosa Ssebuggwawo akutte ekiwayi ky'abataka
Mayiga akutte administrative block eyo bufuze fuge Mengo yikawo magombola abamasaza aba minister nga yagirina tekikugula tama kubadde olwalire bulange Mengo tekikuyigula tama gumanyogo muzanyo gwa Museveni njagadde kikutegeeza bulungi nnyo okitegeere mu system ya Sirajjo Okote ya Museveni eyo bawule mu bafuge olwokuba nti omukolo gw'abataka batundidde Buganda Mengo Mayiga tabaddeewo tekikulowozesa nti tamanyi kigenda mu maaso nti mukama we omukuba amupangira Joyce Nabosa Sebugwawo yakwata wingi y'abataka kati yagirina yagitambuza olwaliro Nyando Yosofiri wadde nga atongoza project y'abataka Mayiga abadde mbitundu byewa Kiso yagenze musimanya alonkinga alipota nga yebuzabuza nga afukana abakubanga bakikula babuzabuza mu Baganda nga temutegeera kati njagadde bategeeza olwaliro enjawukana tebayigula tama bali mu kyekimu kubanga Mayiga tasobola kulwanyisa project ya Mukama Museveni ne Nabosa tasobola kulwanyisa project ya Mukama Museveni Mengo bonna bali wamutegedde bulungi nnyo kati wuliriza bulungi kankunyonyole ebika bya Baganda oba mu Buganda tulina abataka 52 olunaku lw'olwaleero omusajja Omunyarwanda Sirajjo Okote Nyando Yosoferi olwaliro mutongole lwatemye evonike eritandika okuzimba ekizimbe abataka ba Buganda abo abatono abamusaba abazimbire ekizimbe Mengo era evonike alitemye bale bamukuba baddeyo ngenda bawa information mugenda kutya bamukuba bakoze eki babaddeyo bebo bala bulungi nnyo bano olwaliro ebitono 7 ku buli 10 bebatunze Buganda kati buli mutaka asobodde okubeerawo olwaleero akuuliseewo n'obukadde bw'ensimbi obukalu 20 buli mutaka asobodde okubeerawo olwaleero akuulise n'obukadde 20 bw'ensimbi za Uganda Yosei project nagironkinga agenda giteekamu obuwumbi 59 obw'ensimbi za Uganda okuzimba ekizimbe ekyo bo abataka ba Museveni kyebegwanyiza nyongera okubajjukiza Obuganda bubanja Nyando Yosoferi ne gavumenti ye obuwumbi 5 okudda waggulu obutali busasule siwiranga lukiiko lw'abataka lwatudde nga lubanja ensimbi ezo sula olukiiko lwa Buganda lwatudde nga lubanja ensimbi ezo wadde Nabosa okwogera ku nsimbi ezo wabula mu system ya divide and rule n'ensole Mayiga ze yeeteerawo ku bataka 52 siroza ndi bawezewo ne 15 abaddewo okujjako abataka abalikira akabuzi abaddewo saako ne bakatikkiro baabwe ensole ezibaddewo mu system ya babuzebuze ofuge olwali batemye vunike okubeera waawo naye bimugenda okuwulya biyinza okukunyiiza ne tonyiigwa olw'ensonga nti waliwo kye mutamanyi nakyo kansooka nkibagamba olwaliro nga sinazannya vidiyo ziri munyiige bulungi nnyo Nyando Yosoferi Obuganda bukubanja amataka ne ssente zaabyo lwaki okwata ssente oziwa abataka bazimbe ekizimbe ng'ate mutabani wo Mayiga yeyabba ettaka ly'abataka eritudde mabega wa Eagles Nest eka zaali 3.5 n'alitunda lwaki togaba ssente za Buganda zibakubanja obuyo 5 obwakabaka ne bukolako ensonga z'abataka lwaki tokola ekyo ate gwosaza obukadde obuwumbi 59 bazimbe ekizimbe kitegeeza mission yo gituukiriza bulungi nnyo era abataka abadde batawezeza de 20 mwe bali nyomo balirida kubanga abataka 52 wabula batawezeza de 10 abasobodde okubeerawo kati njagala muwulize ebintu bino wammanga mubitegeere bulungi nnyo nzize mbagamba program ya Nyando Yosoferi n'abatamanya ngamba bali Mengo naye mbagamba omukyala Agnes Nabaloga Sara Kagere David Wasajja Peter Mayiga ne bannaabwe bwe beekonge wamu okwagala okuwa mu Bwakabaka era babukwase Museveni mu ngeri esoboka nyiro mbagamba bitondo 7 ku buli 10 mazombo mukwasa ndi wano tegeeza balangira nambe gye basava ne bannaava nti okusinziira
kumpuuna malungu zange najja nenwanyisa okusomesebwa okwali kutambula okulaga nti Ssaabasajja Kabaka si mulungamu bulungi nnyo mu ndowooza ye ng'omuntu ng'eŋŋombe eyo b'ensomesa eyo Sylvia Nagginda Luswata yagitandikawo n'egikuba gavumenti n'egyebigika n'okutuusa kati bakyagitambuza. Information eno njagibongera ku Sande bwe ndaba nfunye amaanyi nga sifunye bunyiivu na kunyiiga kubanga ndi mukawufu ng'omususa. Njala bategeeza nti okusinziira ku mpuuna malungu zange mu nkola ey'ekyama gye munaategera oluvannyuma abantu bwe mumenyedde wammanga bawandiikadde ebbaluwa eraga nti Ssaabasajja Kabaka si mulungamu bulungi mu nkola y'omuntu ey'emirimu era ne beddiza obuyinza ku kittavvu kye ne beddiza obuyinza okukola emirimu emmengu. Kati olwo njala bategeeza kusinziira ku kibaddewo olwaleero. Ntegeezeddwako eyeeyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga akwasiddwa office mu Bulange Mmengo olwaleero mwagenda okukakkalabiza emirimu gye gyonna egy'ekifuula nnenge nga buli kintu kyonna ekikwatagana ku Buganda yagenda okubanga yakiddukanya ng'era yagenda okufuuka akwasaganya ensonga za Buganda zonna nga Ssaabasajja Kabaka baleka baagala musuula bali nga Nassi bwe yeebalama engalabi. Nkiddamu eyeeyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga olwaleero kigamba nti akwasiddwa office mu Bulange Mmengo atandika okukakkalaba emirimu gya Buganda. Era ntegeezeddwako nti n'ebbaluwa empandiika obulungi emukakasa okukola emirimu egyo emukwasiddwa. Era nnyongera bategeeza n'ebbaluwa empandiike eraga nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu busobozi buddukanya bwa Kabaka naye wandiikiddwa naye nga yakyama tebasobola gifuluma mawulire gonna. Era njagala bategeeza mwandibanga okusembayo okuwulira ku ddoboozi lya Kabaka mwenzadde wulira ku matikkira kubanga kyentegeezeddwako nti ebbaluwa zino zimaze okusayiningibwa Nyando Yosoferi ne bafere ne bagambye nti baako muntu yenna addamu okuwulira adde okukkiriza Ssaabasajja Kabaka okubaako kyayogera. Mulye bulungi nnyo olumaze okukwanga ono Kasagundi Agnes Nabaloga Lubuga omusimbu omukwasa ebintu bino byonna balagidde tebaddamu okuwulira ekigambo kyonna Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera ewantu wonna. Kati muyinza okusembayo muwulira oba ng'ayogerako ku matikkira gano agagenda okujja mu wiiki nga emu okuva kati oba nako obutakuwulirako ddala nga muyinza kuwulira buwulizi mu baluwa bano ge beewandikira ne beesayininga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino nakino nga si bagenda okyogera. Naye ate gavumenti esobola obbadibaga ate esobola obbasuza omunyago guno ate ne bamuleeta ayogere baga nti ate katono yagamba tasobola kwogera nga mukimanyi nkiddamu nga bwe mbyogedde bino olwaleero ate bayinza okufunamu engeri najja n'ayogera baga nti ate luli yatugamba bw'ati kati ng'agambye bw'ati olw'ensonga bwe mbaga ebigambo bino babikyusa teweewuunyanga ate bwemaze obyogera muyinza okulanga ate obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bufulumye nga kennyini yabweyogera oba bukkiriza n'ayogera ewantu olw'ensonga bakimanyi nti bwe tufuna information eno ne tugifulumya ebatiisaamu public okumanya biki bapulaninga. Bino mbagambye olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.